po kigudde waani. Abatuuze bano okutuuka okuwanjagira gavumenti ebayamba ekiddiridde akawuka k'obusaanyi okulumba ennimiro zaabwe nga kati kasooli awerera ddala yiika 40 ezoolekedde okusaanyizibwawo. Tusaba gavumenti etuyambe ekigambo kya kasooli. Abatuuze bano abadde amanyiikaavu bawalambuzizza ABS TV ennimiro ezoolekedde okusaanyizibwawo era nga bano bagamba nti tebalina kyakuliisa baana baabwe mu kaseera kano kubanga babadde beesigamye ku kasooli ono. Naye nga tusaba gavumenti akole ki akunyambye aleete endagala tukule ki tufuuyire kasooli zaffe akole ki akuze bulungi nnyo abaana bakole ki banywa buugi. Bano bagamba nti babadde mu kiseera kya njala gye buvuddeko olw'omusana ogwabokya ng'abadde bamanyi nti kati engeri akakuba gye gatandise okutonnya bakufuna essuubi wabula beewuunyiza okulaba ng'ate kasooli waabwe yenna aliiriddwa obusaanyi. Etuleetere ku ddagala ettuufu kubanga kakati tukwata ebbomba ne tufuuyira. Naye ne bw'ofuuyira akasaanyi tekafa. Kasooli yenna afudde olw'akasaanyi kano. Kati abaana baffe ne bakola ki ne bakaba njala. Obusaanyi buno buli omu abwogerako bube kuba bano abatuuze bategeeza nga bwe kyandibanga waliwo abaali babunoonyerezaako ne bubatolokako oba olyawo nga waliwo ababasindikira. Kubanga kano kasaanyi kate kokubanga kaali magi kate kokuba kaali kawojjolo kati kitegeeza balina kayinza okubanga kalina we katoloka oba biwojjolo oba kyali oba nga kabaali bakakolako research ne kabaddukako naye nze sirowooza nti kintu kyava mu ggulu n'ekigwa. Kiwanuka Ronald ng'ono omusomesa agamba nti abaana b'amasomero tebakyakuta byakulya kubanga mu maka gaabwe gye bava teri mmere ng'ate ne mu masomero gye bajjawo buwunga teri olw'ensonga nti kasooli yaliibwa obusaanyi. Tugenda tusanga obuzibu bw'amaanyi nnyo okuliisa abaana kubanga mu kyalo eva akasente bayimiddeo nabo ku bulimi akati akasente abo kanaavaawa kiyinza okukosa ensoma y'abaana baffe. Bano bongeddeko nti ebyokulya gamba nga muwogo olumonde byonna byasaanyizibwawo omusana ogwayaka sizoni ewedde kyokka kasooli gwabadde bayimiriddeko naye ate kwe kugwamu obuwuka. Naye walabikawo ekizibu ky'akawuka akagenda koona kasooli naddala nga amaze okulaga embeera y'okuba nti ava wabi ekigenda okuviirako enjala gw'omuwadde akatebe gye bujjako katono olw'ensonga nti emmere egenda kufuuka ya bbula. Obuwunga bulijjo y'emmere omuntu gy'ayinza okulya omunaku oluvannyuma lw'amatooke n'emmere endala mawogo okwekanama ebbeeyi. Newankubadde nga gavumenti erwana butaweera okulaba ng'efuna eddagala eriyinza okutta obusaanyi buno n'abatuuze bagamba nti gavumenti esaanye ekole ekisoboka nga tebunnamalawo bimera byabwe kubanga bali mu bweraliikirivu olw'enjala ani amuwadde akatebe gye boolekedde. Gyevuddeko katono pulezidenti ng'ayita mu kitongole kye yateekawo ekibayita OCW Operation Waste Creation yagamba nti abasirikale bajje batambala obuwuka buno beetaaga gavumenti eveeyo n'amaanyi agasinga ku ekyo kye yabadde ekoze kubanga ekisooka abantu bano abafiiriddwa oba kyetaaga tuddemu tubawe ensigo baddemu basimbe buki bupya. Asfa Nanvuma yakusakidde eggulu eno ku lwa ABS Television. Aba gavumenti etuyambe ku kigambo kya kasooli kubanga akawuka katujjiridde.